Popin Media. We shall give him thanksgiving. He's written his people. Olitagayanga bwakabaka bulala nagga nti buno buli wansi w'obuki nange obwange buba bwakabaka era buba buwangwa nga bwenkana kubanga Katonda atuula mu ggulu yafugira mu bw'obunyala yafugira mu bw'Obufalansa yafugira mu bw'Emmengo obwamwogeza butamanya obwakamuswa bwonna Katonda ali atya era yatusimba n'atuteekawo kyekyawandikibwa Musumba Mutumba kyabasomedde nti yenga Katonda yateekawo ennimi. Tosobola kugamba nti oli kabaka wange ate byenjogera tobiwulira nze njogera lunyala gwoyogera lulimi lulala ne byenjogedde tobiwulira ate ogamba oli kabaka wange. Akale nyinyonyola erinnya lyange bampita Mpuumiro oba Nkanjirwa nze mayite ki mbuli akyo kitegeeza nze kize ng'oli kabaka wange nti ekyo sikimanyi buli bw'oba tomanyi byenjogera nze nti oli kabaka wange ono abigegenyo oba ono abyogera oyo yabeera kabaka wani. Katonda yafugira mu bwakabaka bw'abaana babaki. Tujja mu maaso go nga tuwongayo Ssaabanyala Retired Major Kimeze Byalufu mu mikono gyo. Tusaba gwe Katonda ateekawo abakulembeze ab'ennono tumusabira ekisa ekisitula ekiwanirira kimuwanirire. Tumusabira obulamu obujjudde, tumusabira amagezi, tumusabira Mukama okumukuuma mu linnya lya Yesu. Katonda eyasitula omusajja ayitibwa Kabaka Sulimaani n'omujjuza amagezi ne bakabaka ne bava mu buli nsonda nga bamujja ne bamwebuuzaako tukimulangirirako kati mu linnya lya Yesu. Kyawandiikibwa mu Samwiri ekyokubiri essula 3 olunya olusooka ne wabangawo obulwa eri ennyumba ya Sawulo n'ennyumba ya Dawudi naye ennyumba ya Dawudi ne yeeyongerayongeranga okubeera ey'amaanyi naye ennyumba ya Sawulo ne weeyongera okugirafuya. Nangirira amaanyi ga Katonda era ennyumba y'omusajja ono Ssaabanyala ogyongereyongere ebeere y'amaanyi mu linnya lya Yesu. Nsaba ng'omuweereza wa Katonda nga bwe kyawandiikibwa mu Kubala essula 6:22 kigwe Katonda atuwa omukisa. Njogera omukisa eri omusajja oyo mu linnya lya Mukama. Njogera amafuta agagaggawaza gamugaggawaza ennyo. Nangirira connection ez'enjawulo mu mawanga ne mu bakabaka ab'enjawulo Mukama bamwagale. Nangirira amafuta agamugattako abantu abakasa mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Nga bwe nsabira famire ye Katonda wange kajejjwete n'abaana be mbalangirira okwawulibwa babeere b'amaanyi mu nsi. Nga bwe nsaba leka wabeewo ekisa ekyeyongera ku bulamu bwe. Nsabye omukisa kubanga Mukama waŋŋamba nti onyoza ekigambo ky'abaweereza abo. Musabidde omukisa weegatte naye mu linnya lya Mukama. Tulangiridde nga bwe kyawandiikibwa nti Mukama n'atubeerera ng'omulabe eri abalabe baffe. Buli amwaŋŋanga tusabye Mukama omwaŋŋange. Tusabye ayi Katonda ekkubo ly'omuntu afaanana bw'atyo lifuuke akaseerezi. Nyimirira mu buyinza ne mu mafuta ge wampa nga njogera ekisa kya Katonda ku bulamu bwe. Mukama omuwambaatire omusitule abeere muntu w'amaanyi mu nsi. Mukama nga bwe nsabye leka kinywere era kirabikeko gy'ali mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ffenna ne tugamba nti tukubengaleza. Mukama tukuŋŋaanye wano Mukama wange Yesu ku lw'okwebaza ku lwa mukadde waffe omukulembeze waffe ate Mukama Ssaabanyala waffe ow'obukama bwa bunyala. Mukama weebale olw'enteekateeka eno. Mukama oli Katonda atasosola mu mawanga, ekyo wakiraga Peetero. Mukama ne tulaba nga Peetero yasobola okumanya nti n'abantu abalabibwanga ababoole Mukama bakkirizibwa mu maaso go. Naffe twagala kwebaza kubanga Abanyala otukkiriza mu maaso go akawungeezi k'olwaleero. Nzija gy'oli Mukama wange Yesu nga nkuleeta omuyikirwa akuwaiswe. Kanca tukwenda okwebalya olw'emirimu gyona gy'omukoleseryo omubunyala. Mukama nga kweyongerayo omunteekateeka eno ekwaba mu maiso. Omukama waiswe nga kwakujaguza emyaka egyo gy'omuwaire omubukulembeze. Tukwenda okumusabira omwongera amagezi, omwongera okutegeera
kubanga onini abaawo kulwa mukama waiswe waatali obukama buyinza obutasobola kutambula naye tukwenda okumusabira amagezi tukumusabira obwomi tukumusabira okweteja buli kimwe kyona kyona akikole n'amaani tumaite nti abalabe baiswe bayingi abananzugu baiswe bayingi naye webuliizo obaawo okututamba kwendi okumuta mu mikono gyamu ate nkuta famire yamu mu mikono gyamu nkuta emirimu gyamwe amaaba gamwe leka mukama wange yesu omukulembere mu ibala lya yesu kristo era mukama tukwiza mu maiso gamu nga tukwimuca abakulembeze baiswe boona omu bunyala nobanga oli mukulembeze nga walondeibwa okulukiiko lwonawono lwa bunyala okuzwa awantu wona wanika emikono gyamu mu ibanga. Oli mukulu, oli munene, oli w'amaanyi, oli wa kisa, tewenkanika mukama. Tewali n'ekimu kye tuyinza okugerageranyako gwe Katonda waffe. Era mukama Katonda waffe omulungi twagala kukwebaza bwebaza n'olunaku luno olwaleero bw'otuukiriza enteekateeka eno mukama taata weebale nnyo taata weebalire ddala okutukuuma okutuwa obulamu n'otusobozesa okubeera mu kifo kino ate era mukama twagala okuwonga gy'oli olunaku olw'16 mukama mu maaso go tusaba mukama Katonda waffe omulungi ow'ekisa otubeere mukama nsaba Katonda atuyambe mu bukama akusaba okanca mu bukama wabeeri abasajja n'abakazi ab'amaanyi wabeeri abasaiza n'abakali ab'amaanyi basabanyala baalinabo ate nga katikkiro waffe omuyikirwaku yatukulembedde ye tomuyikirwaku nga naye akulembere waliwo yalwana n'olunaana bonna n'abazikiriza yalwaine n'abantu lunaana waliwo yalwana n'abalala bonna nga balumba nobabaawo omundi twagala kubeerayo n'abasajja n'abakazi akwenda ebeeyi abasaiza n'abakali nga bo tebeetiirira balema okwetiinisiirya nga basobola okulwana balwanenge obukama ne busigala nga buyimiriddewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amamale Sabanyala ekigendo ky'obukama kyakwekulaakulanya mubeere mabega we mubeere mabega wa ttiimu ye gy'aba abalaze mu maaso ekintu kino kyangu kyakulaakulanya katundu kano katono bw'olaba kakayunga okusinziira ebitundu ebirala tusobola okukulaakulana speed so empango bweggwa tulina programs ezigenda okutambula speed mbadde mbasaba bwe baba batina programs ez'enjawulo mubeere abantu abaagala enkulaakulana muzijjumbire saba mwikirwako kankyuseemu kadyoli kanyaba omululumi lwange nkukusaba sebo oikyo omubaka bwaiswe era omukama waiswe Osabanyala iswe tuli bagumu tukwaba kumuweereza mu buli mbeera zoona zoona tuli akati omu mbeera y'okutwala obunyala mu maiso n'okwetiinira tukwaba mu maiso amamaalo Sabanyala amamaalo ngaazi wa bunyala fenga Kitimba Town Council tuli mabega wa bunyala kubanga obunyala nkulaakulana so fe tusaba kujerawulako oba tujja kutambulira watya wamu ate tubasaba mweyambisa ofisi yaffe singa wanabangawo akabatawaanya mujje tukwatire watya wamu tukajjewo so nze mbebaza bwebaza so mbasaba kulwa Kitimba Town Council mukkiriza ssebo omuyikirwaku basebo ne bannyabo obwakabaka mu nsi bwa mirundi emeka gamba nti 3 waliwo obwakabaka bw'abaana b'abantu ng'obwakabaka buno obukama obwa retired Major Baker Kimeze Katonda yabakkiriza okukulembera n'okulungamya bannaabwe ku nsi era Katonda yalonda n'alonda bakabaka abo babeera ababi nanti kyabalungi yaba bakoze eki kyovola nti Bayibuli etuwoninga mu Baruumi nti mubagondere kubanga takwatira kitala ki bwereere bw'owabamu oluusi akwata ekiki live alone emirembe gino egiriwo nti bagenda banafuyamu ku bantu bano naye edda ekigambo kya kabaka lyalinga tteeka nga bw'ayogera ekigambo mwena ba subjects mulina okukikola ki okukikola ne wabawo n'obwakabaka obwokubiri gamba bwa sitaani waje kyogere nnyo nga mpulira obwakabaka bwa setaani nabwo bulina amaanyi toyinza gaya bwakabaka obwo obutwala omuntu mu ntaana najjayo omulambo nagufumba ngeno tosobola kugaya bwakabaka obwo
obusobola okugamba musajja n'alaba musajja munne nga mukazi bulina amaki era bukusiba nga bwakunywezezza bw'otafuna akusumulula tosobola buvaamu. Obwakabaka wa setaani buli riyo si Kagero Kawakayima ne wangu naye gyali sitaani yekyusa, oluusi yeeyita Emmandwa, oluusi neyeyita Katigo, oluusi neyeyita Kagolo, oluusi yeeyita Lubowa Nambaga, naye y'omu yoki y'omu. Obwakabaka obwokusatu bwakabaka bwa Katonda. Abaminsani Mutesa yababuuza, munyonyola Katonda wa Isirayiri naye mwe muŋŋamba muva walala, eyo gye muva teri Katonda. Lwaki temunyonyola Katonda w'abalala? Munyonyola w'abalala ate bwe muva walala. Bamugamba nti gyali naye munafu. Kkiriza tukunyonyola ono wa Isirayiri ye Katonda w'eggulu n'ensi. Bwe bwakabaka bwa mirundi emeka? Kakati nze sigenda kwogera ku bwakabaka bwa Katonda kubanga obwo musumba mutumba bulinako wabubuulirawa. Kanyinyonyole bwakabaka bw'abaana babaki bw'abantu. Oli tagayanga bwakabaka bulala nagga nti buno buli wansi w'obuki w'obulala. Nange obwange buba bwakabaka era buba buwangwa nga bwenkana, kubanga Katonda atuula mu ggulu yafugira mu bw'obunyala, yafugira mu bw'Obufalansa, yafugira mu bw'Emmengo, obwamwogeza butamanya, obwakamuswa, bwonna Katonda ali atya era yatusimba n'atuteekawo. Kyekyawandiikibwa musumba mutumba kyabasomedde nti ye nga Katonda yateekawo ennimi. Tosobola kugamba nti oli kabaka wange ate byenjogera tobiwulira. Ate oli kabaka wange otya? Nze njogera lunyala, gw'oyogera lulimi lulala, ne byenjogedde tobiwulira, ate ogamba oli kabaka wange. Akale nyinyonyola erinnya lyange bampita Mpuumiro oba Nkanjirwa, nze mayite ki? Mbuli akyo kitegeeza nze kize ng'oli kabaka wange, nti ekyo sikimanyi. Buli bw'oba tomanyi byenjogera nze nti oli kabaka wange, ono abigegeenya oba ono abyogera, oyo yabeera kabaka waani? Katonda yafugira mu bwakabaka bw'abaana babaki? Twewole engero mu mawanga amalala. N'owente emu akola ki? Oba tuli mutwalo gumu tuwongere tuwase tuzaale tuwale abaana babagula mu supermarket nedda. Abali mu makanisa abavubuka myaka 18 tosoma funa omuwala yiwa abaana 15 mu mukazi teeka batuma amanya abawene akantu kafakano ketuyita abakajiri ababopi abakiba berawo bana banji nga bali awo tujja gendo yitawo emyaka 3 nga bali abantu omutwalo ogumu tuli emitwalo nga 25 wali gendo yita emyaka 8 nga tulina influence tetwogerwako. Nina obwakabaka bwemmanyi mu ggwanga lino kasi tomanyi okulanya ne bw'oba obalimbi oyo waffe oyo omuwuliddo oyo yaddira kintu gundi. Amabala gange ninze Joseph Ouma Mbangira Omukorogo, omusaza omukorogo. Kati bakadde bange bayirange abali wano twerwaneko batera kugamba nti olaba kulwanirako olaba kukabyako nawe okola ki nzemugamba saza okubakabirako ne mutumba nawe yakoze ki kati omunyala bwogeza kweza amabega wona amanya basebe ne banyaba olutalo lw'amaanyi nnyo twayogere jjo ne mukulu Bukenya Minister of Information olutalo lw'amaanyi nnyo amanya His Excellency twagala bitwatambulako yonna yonna wano mu Kayunga district bw'otunula history yonna yonna eraga ti omuntu yasooka kubeera wano yali Munyala ng'avudde Bunyoro naye entalo zaaliwo zino eza 1880s ne zigoba Abanyala ne badda ku Lango ne badda ku Teso ne badda
yaweebwa ebukedde eyo luvannyuma ne bakoma mpola mpola. Omuganda yali akoma iri ekyaggwe eno waliwo kye bayita embwa twali muntu muno kati bwogamba nti omunyala kati agendewa agende mu kyoga kubanga tetulina disitulikiti yonna y'Abanyala. Disitulikiti y'Abanyala eriwa eri wano Kayunga katulina okulwanira wano. Sebo Mukama wange His Excellency omukolo gw'enganga ku luno gwogenda kusinga wonna mu Bunyala kuva emikolo gibeerawo. Guno gujja kulwa okumenyebwa nga nekulembedde Bunaza Buwampa. Tulina meeting esembayo bakadde baffe banaasobola. Tulina meeting esembayo ku Lwakuna. Ku Lwakumeka? Abanaasobola mujje. Nze ku Lwakuna sigenda kuva Bbale. Nja kuva Bbale Lwakubiri ate luli. Nja kubeera Lwakuna, Lwakutaano, Lwamukaaga, Lwasande, ku Mande ebintu biddeyo. Ku Lwakubiri nje kwenkomeyo ekitimbwa. Bwekwongera okusabira obukama twetaaga okwongera okubusabira amaanyi geeyongere. Eno bwe weebaza ate n'oteekawo embeera endala Katonda ayongera okukolera nnyo. Tukkiriza nti Katonda agenda kukolera Obunyala kubanga tuyize okwebaza. Buli bwe weebaza Katonda aggula amadirisa g'eggulu n'akwongera omukisa. Tukkiriza nti Obunyala in Bunyala, once it has accepted this and entered into this and it done do this, Katonda agenda kwongera okugaziya obukulembeze bwa Bunyala bwonna. And all the leadership of Bunyala, bonna tugenda kubuteeka mu maaso ga Katonda. We are going to put them before God. Omanyi kye kitegeeza okutunula mu lugendo yonna gy'oyise ebiwonvu, obusozi, abakuba amayinja, abalwana, abavuma, abakola batya, naye era Katonda n'akuwalula.